po jako akawuwo. Simanyi mukulu oyo maanyi gyagajja kubanga yeeyita wa State House. Bosa Hassan Waswanga mutuuze ku kyalo Namumira ekisangibwa mu Mukono Central Division mu kibuga ky'e Mukono nannyini kibanja yasobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'omwami eyeeyita nannyini ttaka kwatudde okumulumba n'atematema emmere ye era nga naye agamba nti obulamu bwe bwennyini wamu n'abantu be buli mu lusuubo. Wano ab'ebijambiya kumpi be balinga abasiibawo buli kiseera bajja ne batema ne batulaalika naffe bennyini otukola ki okututema era ensonga lwaki ndi mweraliikirivu n'abantu abatudde wano kwegamba kyekyenkubiza omulanga eri abakulu bekikwatako nti omuntu asooka kwekwasa naye kati wano ffe bazze batema. Waso agamba nti aludde ng'ayiganyizibwa omwami ono Sulaiman Masembe yeeyita nannyini ttaka kwatudde nga yeeyita omukozi maka g'obwa pulezidenti era nga olutatadde azaayonoona ebintu byabwe omuli emmere n'ebirala saako n'okwagala okuziba n'oluzzi olumaze emyaka 5 nga n'olukimwako ebyalo ebiwera 3. So obulamu bwaffe buli mu matigga kuba tetulisuwa titusobola okubeerawo kubanga olwedde bajja misana ne bajja ne batema bye batemye ne bagenda. Ono yalumbibwa omwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 26 ne basenda emmere yonna ne badduka ne mu kkooti okusobola okufuna obuyambi era kkooti n'eragira Sulaiman Masembe obutaddamu okusaalimbira mu kibanja kya Waswa Hassan Bosa okutuusa ng'ensonga ziwedde kyokka wayiseewo akaseera katono n'akomawo n'atematema ebitooke byonna ebyali bisimbiddwa ku kibanja nga kati bannyini byo basigadde bakabatwawa nga ntwege. Mu kkooti omulamuzi n'alagira ye yagezaako kulaga nti we yasenda tewali bantu. Omulamuzi n'atugaa tugende ku ground buli sayidi neroya waayo netujja wano yali maze okuzzaamu ebitooke kkooti neragira ekifo kisigale nga bwe kiri. Twayiseewo wiiki emu olunaku lwajjo nadde ndi eyo nga baŋŋamba abantu ebitooke babikuulayo bwe babitema. Ono kigambibwa nti buli lwajja okukola effujjo ku kibanja kino n'abagambibwa okubeera abakuumaddembe ssaako n'okutambulira mu mmotoka ezeefaanaanyiriza ezejje nga kigambibwa nti muno mwatambuliza basajja be ababeera babagabiridde ebijambiya. Bitooke nga oli alina emmotoka ye mwaleetera ab'ebijambiya ne bajja ne batema ebitooke ne bagenda ne bajja ne basaawo emmere ne bagenda. Kyekinkubiza omulanga guno ne ngamba mukyala Nakalema nga bw'agamba nti ab'amaanyi abeeyita abakola mu State House kati naffe yatuliko wano. Wabula ye Sulaiman Masembe ayogerwako bw'atuukiriddwa yagambye nti teyeetaaga lukusa kubeerako kyakolera ku ttaka lye era ng'agamba nti ye ebyogerwa byonna tabimanyi. Y'omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Hajjat Fatuma Saba Nabitaka tayagadde kulabikira mu kamera bw'atuukiriddwa ategeeza nti abantu bano yabasindika ensonga zaabwe ziggwere mu kkooti nga kati eyo gye balina okuzitwala kubanga zirabika bo zaabasukka dda. Embeera gye tulimu simanyi wawa kwekubira mulanga kubanga ngezezzaako mu buli nsonda yonna y'omukulu agamba tewali we bamuwaabira ye wa State House ava eri n'akola bukozi byayagala. Kati nekubira omulanga eri bekikwatako omukyala Nakalema minisita w'ebyettaka. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ebitooke byabaddemu ssebo era sayidi zombi twajja buli omu najja ne looya ne bakuba ebifaananyi ne babiddiza omulamuzi okusalawo nti kisigale nga bwe kiri.